Ekyamazima kiri nti mbadde sisuubira kudda mangu ku TikTok. Naye waliwo ebintu by'olaba nga mu butuufu tosobola bigumiikiriza. Tetugenda kukkiriza jjoogo kamanyiiro. Ekyo tetujja kiganya kubeerawo. Ntudde ng'ebbanga lye mbadde neewadde okubeera off TikTok terinnaba kuwera, naye nga mpulira kinuguna kinjokya. Ebigambo Eddie Yawe bye yayogedde mu Luswayiri libeera dharau, contempt, okunyooma, okujooga, okuvvoora, okuzza wansi, okukakkanya. Mu bigambo bye yayogedde, Eddie Yawe yabadde alaga nti akyali waggulu wa Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti waffe, essuubi ly'Abannayuganda bonna ery'enkyukakyuka. N'atujjukiza nga bwe yamuweerera simanyi, n'atujjukiza nga bw'abadde amubeererawo. Ekyo kabonero kabi nnyo 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 nnyo. Njagala kujjukiza Bannayuganda nti famire zino ze mulaba zibaamu enkwe, zibaamu effutwa, zibaamu obujja. Abasomi ba Bayibuli mujjukira nti ab'eŋŋanda za Josefu, baganda be, bennyininyini be baamukwata ne bamusuula mu kinnya. Baalaba ng'ekyo tekijja bamalira ne bamutunda, ne bamuguza abasuubuzi bamutwale. Mbu kubanga yali aroota ebirooto, avuunula ebirooto, ye muganzi. Ekyo ne kibaviirako okubanga tebamwagala. Abantu ba famire abeefuula mbu batumanyi nnyo, banange tebaba bangu. Kyagulanyi Ssentamu famire ye agimanyi bulungi. Naye mu kaseera kano kennyininyini ffe twagala kutegeeza famire nti mubeeko omukoma. Ffe we tubanga tetuboogerako tekitegeeza nti tetubamanyi nti gye muli, tubamanyi nti gye muli naye temulina makulu. Eddie Yawe obadde mu byobufuzi, weesimba ku kaadi ya DP, weesimbye ku ya NRM, naye toyina buwanguzi bwe wali ofunye, okuggyako ne bwe wali ofunye wabutunda. Omululu ogukujjudde n'olyamu bannansi olukwe. Oze okyukakyuka. Tosobola kuŋŋamba nti kakati kye kiseera otandika okwereeta ng'olaga nti ofaayo nnyo eri enkyukakyuka. Obadde muyimbi ebyaddala ng'abantu bakuyita muyimbi, naye nga ffe ba youth generation tetukulaba nga muyimbi. Ze simanyiyo na nnyimba z'oyimba, oyimba ebiyimba bya kikadde, bisimanyi olds bya 1970, ebiyimba tebigasa, tebinyuma. Oli awo yena okuggyako kano akayimba ke wayimba n'ono omukyala simanyi bamuyitani, kano simanyi mu kayembe kali, ke kayimba ffe Bannayuganda ke tumanyi nga Eddie Yawe. Toyina makulu famire yo, simanyi oba kati etugasa ki ffe nga ffe Bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Totandika kwereeta kwekulembeza. Obujja effutwa ly'oyina ku Kyagulanyi Ssentamu toyina kyakulikolera. Yakuyitako, nammwe mwenna yabayitako mu mulabe bulabi. Eno bwe tubeera naye, tubeera n'omukulembeze w'eggwanga. Kati gwe bw'oleeta amayindo go mbu kubanga gwe simanyi gwe mukulu we, ebyo tebitugasa ffe, tetwagala bimanya. Twagala kubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu mulinde nga munyimbe mu mikolo gya famire, ate nawe musobola obutafuna kadde kanyumya naye kubanga
kati mukulembeze wansi ajja kuba n'ebyokukola. Gwe bw'otandika okuleeta olugezigezi lwo ng'ogamba mbu simanyi tuli ba famire, simanyi mutwawudde ne famire, gwe naani? Famire yammwe ffe tumanyi Kyagulanyi Ssentamu yekka, abasigale tetubamanyi ate tetwetaaga kubamanya, ate muyina mulamwa munfuna. Kale mbadde njagala kubongera naye obudde bumpiseeko.